Abasajja abavunaanibwa emisango egy'enjawulo omuli ogw'okutta n'okubbisa eryanyi eyali omukungu w'ekitongole kya Compassion International Uganda ow'ebyensimbi Godfrey Wayengera bazzeemu okusimbibwa mu kkooti ne basomerwa emisango egy'enjawulo. Bano basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi w'eddaala erisooka mu kkooti e Mukono Muwonge, so ng'ate omuwaabi wa gavumenti abadde mu mitambo gy'omusango guno ye Marvin Ninyesiga. Bano kuliko Asharaf Tumusiime ow'emyaka 4, amanyiddwa nga Obadia, Fahad Kasolo ow'emyaka 3, Ssentaza ow'emyaka 4, amanyiddwa nga Mwagamwaga, Sergeant Mwesigye atemera mu gy'obukulu 5 nga yeeyita jetli, ng'ono yadduka mu ggye lya UPDF. Abalala kuliko Corporal Mugabe Borban, ng'ono wa military police mu nkambi ey'Kololo, Keeya Derrick, Dauda Kyangwe n'abalala batannakwatibwa. Kkooti yategeeza nti bano mu kiro ekyakeesa nga 9 June 2025 ku kyalo Nsuube A mu Mukono Central Divizoni nga bakozesa emmundu enjingirire n'emiggo baawamba Wayengera ne Christine Najjabi, oluvannyuma ne bakozesa emmundu yaabwe enjingirire ekika kya bastola n'emiggo ne bakuba Wayengera ne bamutta. Oluggya lwa kkooti lujjuddemu abantu okuli n'ab'eŋŋanda, wabula nga bano tebafunye mwagaanya kugenda mu kkooti kuwulira bigenda mu maaso, oluvannyuma lw'omulamuzi abasiba okubasomera omusango ng'asinziira mu woofiisi ye olw'ensonga nti ebisenge ebibiri omwandibadde mutuula ab'eŋŋanda bano okuwulira ebigenda mu maaso mu musango bibadde bijjudde nga mulimu emisango egiwozesebwamu. Kino abooluganda lw'omugenzi Wayengera tebakirabye bulungi, ng'era namwandu Miriam Wayengera alumbye abasirikale b'amakomera n'abalaga obutali bumativu bwabwe bw'abagambye nti babadde balina okumanya ebigenda mu maaso mu kkooti. Bano bavunaanibwa ogw'okuwamba Wayengera ne Najjabi ne bababbako ebintu byabwe omwali essimu ey'omugenzi ekika kya Samsung SMA 256E ebalirwamu obukadde bw'ensimbi 1.3, kompyuta ekika kya laptop Dell Latitude 5420 ebalirwamu ensimbi obukadde 3, so nga ye Najjabi bamubbako essimu ekika kya Tecno Spark 10 ebalirwamu ensimbi 800. Bano omulamuzi omusango gwabwe agwongeddeyo okutuuka nga August 21, 2025 ng'oluvannyuma baddiziddwa mu kaduukulu aka kkooti gye baggiddwa, oluvannyuma ne balinnyisibwa bbaasi y'amakomera ne batwala e Luzira. Madam. Huyu toka hapo atoke. Abooluganda balaze obutali bumativu olw'engeri kkooti gye bayisizaamu olwaleero ne bataweebwa mwagaanya
okuwulira bigenda maaso musango guno. What wrong have we done to come here? Why did they have to take the criminals in a small place? Lwaki tebaba tewali we tusobola naffe okuwulira bye boogera? What were they telling them? Lwaki batuwadde olunaku ate ne batugamba ne batugoba bugobi tudde eno tudde eri